Okutuuza omusumba w'abalokole mu ggwanga omujja kutandise na kusinza na kutendereza Mukama mu kisaawe Kololo. Nga bakyasinza kabamba ggulu, omugole w'olunaku Bishop Dr. Odongo Moses n'atuuka mu nduulu ey'oluleekereke okuva mu bakkiriza. Bwe zibadde zikunukkiriza okuwera essaawa 5, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburra Museveni n'atuuka e Kololo era nga yaniriziddwa omusumba omujja Odongo Moses gwaddidde mu bigere Bishop Joshua Lwere n'abasumba abalala okuva mu kkanisa y'abalokole. Oluvannyuma Bishop Joshua Lwere nga yabadde akulira abasumba b'abalokole mu ggwanga awaddeyo woofiisi eri munne Bishop Odong n'okumusabira. He may accomplish in you the good work which has begun. Wano Bishop Lwere we yeebaliza President Museveni olw'okuyimirira n'obusumba bw'abalokole n'abawa ekyanyi okusinza wabula n'anokolayo okusoomoozebwa kwe basanga ng'ekkanisa. We have to start in swamps. We have to start being persecuted. The owners of the land are the other religion. So you start here, they chase you. You go there, they chase you. To even get land, even when you have money to buy it, has been a very big struggle. For us, we have come very, very far. It's been a very big struggle to get where we are now. And we really request that you and government will really recognize the great contribution we are making and we have made towards the development. Think about those youth. If some of them were not in our churches, your police would be overwhelmed by many of them. That's why we bring them in our churches. We spend time with them, even when they don't have jobs. Sometimes you have to feed them. Bishop Joshua Lwere ategeezezza nti ng'abenzikiriza endala omuli abakatuliki ssaako n'abakristaayo bwe baaweebwa ebifo ebisobola okubayambako okwongera ku nnyingiza yaabwe, nabo ng'abalokole basaanye balowoozebweko bafune ekifo oba ekizimbe ekisobola okuvaamu ensimbi okwongera okukulaakulanya obulokole. We've never had a single government intervention to just give us a piece of land or even a building. That you are doing a wonderful work. Give us, this is your place. You also be there so that you can do a work. Odongo anokoddeyo byagenda okukolera abalokole naddala abantu abali mu kkanisa n'okwongera okubawa obuvumu okukola eby'omugaso. We are also committed in continuing to eradicate poverty but also to attract investment. Bishop Odong akuutidde abalokole okwettanira eby'obulimi kubanga kiyambako okwongera ku nnyingiza yaabwe n'okwejja mu bwavu. Our people should never henceforth die because there is no food. Yet our land is very fertile and we can grow food and also grow food for sale. May the church arise in the land in the power of prayer. May the church become the leadership in all areas of the nation. Mu bubaka bwe eri abalokole, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburra Museveni yeebazizza abalokole olw'okukyusaamu ne bava ku njiri ey'okusaba obusabi ne badda mu kusomesa abantu okusaba nga bwe bakola okubeezaawo obulamu. If you are poor, no food, you can't be a good example. So it's good that you, the Abalokole, with your discipline, if you get involved in the 4 dimensions of Jesus, including work, you can do miracles. Museveni era asuubizza abalokole okubakolera ku nsonga y'ekizimbe ky'abalokole ekinaavaamu ensimbi n'okubawa emmotoka. Even the issue of land will be sorted out. I may not get land on the hills because the hills are already taken by the other groups. I will give you cars. There is no problem. Museveni atongozza akatabo k'abalokole era naawe omukulembeze w'abalokole omujja emmotoka emuyambeko mu kutambula. Bishop Dr. Moses Odong ye mukulembeze w'ekkanisa z'abalokole owookuna kasookedde nga batandika kulonda bukulembeze mu National Fellowship of the Born Again Churches mu mwaka gwa 1990 ng'omukulembeze yasookera ddala ye Professor Dr. Simeon Kayiwa n'addereerwa omusumba Alex Mitala eyakulembera abalokole okumala emyaka 9 ng'omusumba Joshua Lwere awaddeyo woofiisi ye yali owookusatu okubakulembera era ng'akulemberedde emyaka 10. Wadde ng'Odongo atuuziddwa asuubira okwaŋŋanga okusoomoozebwa ekkanisa kw'erina omuli n'ensonga y'abasumba abasiibye abagoberezi baabwe mu makanisa ekireetawo ekibuuzo ku ngeri bano gye bakola emirimu okubeezaawo obulamu n'okulwanirira ebyenfuna by'eggwanga. Nga tweyongeddeyo